Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV. Tukole. Kulika nnyo mukwano mu bulango bwe balikwera ng'okyali mukola puroguramu yaffe ya Mami Eyakolamu nga tukyali ne mukyala Tamale omubwati era nga yongera okutubulira omulimu gwe gwazze ng'akola ogw'obuweesi ng'agamba nti tagwejjusa kuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse ebirungi eby'amaanyi byafunyemu. Tukyali naye yitabo Sharitas by the World tusomesa abaana enviiri nga tutandika ku mitwalo 10 tulina ne gowns ne chain dresses ne gomesi kwa buli kimu eky'emikolo tukikola wali eri ku Nkrumah Road wakoma n'essimu yaffe kweri bw'obeera ng'olina mami yenna weyagala tukyaze ku TV ng'ogamba nti olugendo lwe asaana okujja n'alunyumya azeemu bakyala bannaamaanyi. Esimu yaffe kweri mukwano. Mami munnange obuntu nga mutandika obufuniramu ddala akaseeti babufuniramu ddala nti omwami wange nga bamugamba nti omwana oyo mumuleese mu kisenyi naye omwana agenda kwonooneka. Abaweesi betwalina mpisa boogera ebigambo ebibi. Omwana waleeta emmere aladdengayo ati abiŋŋamba omwana tagenda kuddayo kubeera mu kisenyi omwana akole. Ate nga nze nayagalanga okulaga abaana abo nti emmere gye baliddeko nange gye mbandyako kubanga emmere yaffe embeera yali mbi ddala. Oleka ofumbye akaceere mu box tekaliko nanva nga nekyayi n'omuteeka mu fulasika bwe banadda banywereko naye nga nange njagala mbalage nti nange byenkoze eki byendya tebalowooza nti oli eri gwe weejalabya. Kati naŋŋamba omwana nemugana nedda tekisoboka. Omwana ajja kujja kubanga bw'akomawo ku ssomero era ajja kgendanga mu bibanda era ayigireyo era ebigambo ebibi kati kabiyigire wali wenkola ki wendi. Olulala nze nali simanyi nti yeegombadde akakoko kano ak'ekyuma wano ewandege yaawo twatambulanga tuyitawo tugenda kati kwolwo yali afunyeyo akasente kene n'agamba nja kugula akakoko ako nkali akekyuwa olwazifuna n'alumba banga maama nze mugira mugenda nange nzija ntambula tutuuka tajja yagenda owundoza yamala kulya akakoko ke tutuuka ekyeggulo twali tulidde kawunga na binyeebo aganze sigenda kulya nga yeeyalira yeebaka kati ndowooza akakoko zisuka ssaawa nga 5 keesera ngenda okuwulira atandise okuzza balansi nemugamba waayo kiki nagenda okumulisa mu bintu nga ndaba bifi kale omwana kiba kirungi n'abeera nga kwega kintu naye nga teyabanyiga nti yalidde enkoko singa olubuto terwatekota kuzza balansi naye yatumyebuga nali nakeegomba ddanga ate bwe nkayitako mama sijja kugaa nti mama tuguleyo akakoko ojja ngaba tulina sente ziri akakoko sokoleke yakagula ng'akimanyi nti ewaka mujja kugaana anti kakati ye yakalabanga ne kamusaaliza ngera olaawo twetoloola ate mama alikati tumulina sente zijja kuddaawo nti ate mukole ki yali holiday kati holiday mwe tunoonyeza sente ate zinaabazaayo ku ssomero oba olubuto lwatokota lwakuba nti nno lwali terumanyidde enkoko kakati akoko ako kabeeramu ebirungo bingi kakati ekintu nga tekimanyidde kalina okweserawo nga kamanyidde kawunga kamanyidde mu binyeebwa ddala ate olina obbagamba muyina okuddayo okugenda kusoma nga saagalira ddala mwana wange kumugoba kubanga omuwala oyo omulenzi yasomera Kittante ate omuwala yasomera Kakungulu kagamba nga saagala mpulira bubi omwana nti nkomyewo waka baakoze eki ngangobye era nga ngeza nnyo balaga nti bane mukole eki tukola ssente nga tusonda kati ezoono gwe kati twalayo ezizo omusanka twalayo kati okyali mwaka akatono oba kati wagejja nagejjera ddala wagejjera ddala kampani bagiyitaani kati oba edduka baliyitaani batuyita agali awamu kakati bwe tutuuka tukoze ne tukola omwana oyo omulenzi twakolera ddala naye nnyo owokubiri oyo Masuudi ne tukola naye nga holide bwetuuka nga tukola kusoma kuddayo holide bwetuuka nga tukola ebintu era yasoma ne university ngera tukola naye nga ate ya sente tuzijjaawo nga muzijjaawo bambi
yasoma university ng'alina n'akamotoka kasitale ng'era tukaguzaawo bannange era nga nkubiriza nnyo bazadde bannange nti bannange muleete abaana bakole ki babeere mu mirimu gye bakola naye kati ekiseera kino bannange baakiraba naye ng'ekyo nkyenyumirizaamu nti bannange betukola nabo eyo ku mirimu baalabira ku mwana oyo engeri gye tukozeeki gye muzzenga mutandika tukola sente nga tuzifuna kuba yamala okusoma gavumenti nemuwa omulimu naŋŋamba nno mmanyi sigenda kukola kiki sigenda kukolera gavumenti kola emirimu gyaffe gino nga gyamanyidde era kakati sikyakola naye yakola kampani eriye era awo mukisenyi kati ali nsangi era akyali mu kuweesa kati ate jjukira yasoma n'alyoka n'ayongeramu ati yonna n'abiteeka ku mutindo alina abaana abangi bayigiriza bala omulimu mama nze nasigalayo netukola netubeera bulungi ddala birungi ki byofunye mu mulimu ogwo ebirungi byenfunye nga ntuuka nga neegomba abakyala ngamba naye abakyala bano bendaba bali mu motoka ennene zino abeevuga emmotoka zino oba abaami baabwe bazibakulira anti era bwetubatuwulira bagamba nze kale bwe mba siyafuna kyansi mwami oyo kugyekungulira mmotoka nze yange kangisonde 10,000 nensonde emmotoka yange 10,000 emmotoka eyasooka wasooka kuvuga mmotoka ki mami tulimu wagigula sente meka nagigula obukadde 15 ani gwe wasooka okukyalira ng'ogiguze emmotoka eyo bwe ngireeta nengisimba mu lujja wano kati bwe ngisimba mu lujja omwana wange yalina eyiye naye nga tampaamu kuvuga ku koolaasi nga nvuga mpaamu eno mu birankani by'ettaka anti ng'agikutiisa naye ng'omutima nga nange nkansonde yange gyenja okuvuga ku koolaasi kati bwe ngituusa wano mu lujja gwe agyevugira nensaba ekitabo naye nga mundeeta ekitabo kyaye ekyokusaba nensaba kati bwe mmala nga ndi mu motoka omwo mmala okusaba nenfuluma nga nkaaba kati kimwami kyaba ngamba ati kikisanyo lengi nemugamba njijjukidde taata wange yatukubirizanga nti muyiga okukola nnyo saagala musabirize basajja yatuyigiriza emirimu mingi ng'egyo nalaga nti saagala musabirize nga basajja kati singa taata wange abaddewo naalibadde nga nkoze eki ng'enkya nkeera wa taata agirabeko ategeere nti weekola taata wange bambi tugenda mufuna ekifaananyi kyemmami tugenda kumugenda kituwaako kati neyokolaki kyekyankaabya omwana alibadde nkeera nimuga taata olaba kolako watugambanga nimama taata yali amaze okufa bambi naye kasita yali alese akusizeemu omusingi era gyali yonna akwenyumiriza kati nga buyimba kibwokuba mu primoyo nayagalanga nnyo obuyimba bwa wayini obwo obwokukola obwo nkwagala nnyo abaseke nga nze bwenkola bajerege era obuyimba obwo mbukuba nnyo mmotoka yange ne kaakati okyabukuba ng'olimu eri ennene kaakati nejugira ddala emyaka nga 5 bambi babalikola mami bamu nenkyusaamu naye nga ekisenyi tukyenyumirizaamu tukozeemu tufunyemu ate munaye abantu babeerewo ne bagamba okkirira weeyo mu kisenyi naye kati lengera mu maka g'obeeramu lengera emmotoka gy'ovuga kati awo naye nga kukola nakwesiga Mukama Katonda osobodde otya okukuuma omulimu ogwo emyaka gyonna omulimu ogwo mulimu okusoomozebwa kungi naye ogumiikiriza kubanga ffe sepiki zetutunda tusobola okubeera nti oyinza okubeera naye n'omala naye emyezi nga 6 nga tebannagitwala kakati ebiseera bino bya covid tumaze nazo emyaka 2 amakesi g'abaana era ne musitulungi gajjudde ne ku mulimu gajjudde abaana tebasomye kati byonna bye twakola myaka 2 byonna bitudde mu ssente ziri omu
n'ekirala kyetusinza okusoomoozebwa nnyo kati ebifo tetuyina ti kitundu kyaffe wetukolera tuyina bwannannyini kati batunda ate ne muvaawo ate tukolera wafunda naye nga tukyalemeddwa okuba nti tuguze ekifo ekyaffe. Bali abaliwo tebaagala kutunda kubaguza mmwe nga mmwe? Tebaagala kutunda ate n'enkwatagana kwegana naye ekyatulemye okukwatagana ng'abaweesi nti tuguze ekifo ekyaffe. Kibagambe bawulire musobole okukwatagana. Tugezaako okuba nti tugenda kubanga kati ekiseera kino kati kyetwogereramu kino kati awo baatuguze ne babeera nti tugenda kuvaawo tuli mu kunoonya kifo kati gye tunadda. Ate gye munadda naye wonna wekiri era omukisa gujja basanga gujja basanga mami. Naye nga nkubiriza abakyala kye mbakubirizaamu ti tewali mulimu mubi ate era mbakubiriza baagale nnyo okukola kubanga bw'obeera ng'okola nga totudde butuuzi nti kanninde ensimbi omwami ajja kuleeta kubanga kati nze omwami ono yafuna obulwadde n'afuna obulwadde bwa kansera n'abeera nga takyasobola kukola mirimu gye gyakuweesa kakati nze nembeera nti ati ebyo byonna kati nze ndiwo gwoliwo ate ng'alina okujjanja ate nga kyamutandika dda ng'abaana bakyali bato kati singa nali sikola abaana tebaalisomye kati abaana bakuze bamaze okusoma ate kati be bali ku taata waabwe naye nga ate mwaba wa foundation ne babeera kati uyo omulenzi w'omupiira atandika okusamba omupiira myaka 3 naye nga okumuteekamu kids league si kyangu naye nga era nobawaayo akasente baneesirina wakirabirawo nti ayagala kubeera musambi wa mupiira era yakuliraawo mu Kisenyi naye nga yeera bwajja ne bwava kusomera awo yasomeranga Nakivubo soka kusomera Nakivubo settlement kakati awo nga era ye tayinzaga nti oba kanfunyefunyeyo akakebe nga ye kapiira era olabanga nafuba nnyo okulaba nga tumuteekamu ki omupiira gwagufunyeemu yebale kwegamba n'abaana tetubakaka nnyo mirimu gyaffe bw'alaga nti taguliimu bw'abanga akulaze nti takyagala obusobozi bwoba olina muteeke mukyayagala kubanga nze saayina nnyo naye nga nfuba nnyo okulaba nti muteeka mukyakola kikyayagala. Bw'omuteeka mukyayagala kiki kyofunamu mami? Kakati omwana bwe bamuteeka mu kyayagala kwegamba akikola ng'ayagala mpulira ng'ayagala naye omwana bw'omukaka tayinza kukolera nga yayaga nti nze njagala kino ate njagala kati ekyo nkulaze nti yalinga asologana nange kantandika okukola akakebe kange nkateeke wali ewa maama nfuneyo 10 naye nga yakulaga nti ayagala muki ayagala mupiira kyoyanziza nnyo nnyabo. Kakodyo kyakakuyambye okuwangula n'okubeerawo emyaka gino gyonna? Obugumiikiriza ate nze ndi mukwano gw'abantu bonna oba baana oba bavubuka oba bato oba baami kale embeera mbabo nga nkola ki buli omu n'omumanya nti ono ayagala kino nayagala bwati. Abakasitoma abamu nga baba tebategereka oba kwasaganya otya bwe batyo? Bakasitoma baffe si bangu naye obakwataganya n'obalaga omukwano ne babeera nga baga nti era kugamba kati bwotuffe nga bwotobeera ku mulimu bayinza n'okujja ne baga nti tubadde twagala ye n'atagula n'agenda n'agulawa naye ng'abaana bwe bali ku sitoowa naye nga badde ayagala ki gwe kennyini. Kiba mu kubalaga mukwano. Mbalaga mukwano n'okuba obasendasenda kati abamu bwe tuguze amabaati tulina abamu be tuguze amabaati abaweesi baffe ab'omu byalo bava ewala oyinza okumufisizayo ajja si kyakabaati bwe kati nako kale kazingire mwawo ako nawobeera nti okoze omukwano ogaba kunyongeza nga nti ako kale n'okateekamu transport kati awo omanya nti era tajja kukyama walala ajja kunoonya n'ekirala kye naalibuubiriza abakyala nga tumaze ekyokukola okuzaala kuno
kati ffe luli nabanyonyodde nti ffe bataata baffe twakula n'abaana bangi mpulira naye kati ffe tetukyasobola kuleeta abaana wa muganda wo mwana waani tukyasobola olw'embeera kati ekola ki eriwo kati n'alikubiriza abakyala okuzaala abaana abangi kirungi ono anti kyalibadde kirungi kati nze mama wange yazaala abaana 15 ate nga omukyalo ow'empeta naye abaana abo 15 abaana abasinga bonna ne bafa ate nga bafa bulwadde buno bwa AIDS naye era yagamba nti singa temwali bangi singa kati baani abanzijanjaba nemugamba ne maama ebiri byali mulembe giki yadda ng'osobola okutunda ekisawo ky'emmwanyi ne tusoma naye kakati ekitakyasoboka kati simba nkubiriza abakyala nti tuzaale abaana netunaasobola okukola okulabirira kubanga okusoma okulwala okulya bintu byamaanyi nnyo ate ng'enfuna ekendeeredde ddala nnyo. Bw'oba otunulamu omukyala yandizadde abaana bameka mu kaseera kano? Akaseera kano omukyala yalizadde abaana 4. Okay. Mukaaga tegukola? Mukaaga gukaluba kubanga omwana wa nassale essaawa ya leero ng'oyagala asome mu kasomero nga kalungi oba ogenda kutandika kuwa emitwalo 5. Kituufu bwe kiri. Nga kalungirungimu naye abaana batandikira mu mitwalo 9 nassale bwe kiri era kakati wenaaba abaana 6 osube nti nja kusobola okutegeka n'obukadde nabwo obukadde nabwo bwagala okutegekera n'otanyiigira bantu kakati okunyiigira abaana sikyagala era nze nabagamba nze saagala kunyiigira abaana kati abaana babo bajja kuba bazadde baana bannaabwe balina obuvunaanyizibwa ate obagambe nti abaaye baneesiina kawunga bane nabazizanga gwe temwampeereza sukaali kati ekyo nayo tulina okubanga nakyo tukyetera tutalowooleza mu baana. Omukyala bw'aba afuluma ng'agenda okukola mu nsawo ye mulina kubeeramu ki mami? Nsawo y'omukyala mwandibaddemu ki nka handbag mwalibaddemu mbeeramu akazigo mbeeramu leesu ate yaki leesu yabambuto omukyala olina okubeera ne leesu ng'ebeeramu oyinza okwesanga ubanga otudde tonoga kaneezi ng'ekoleesu nkitegedde eyo olina okubeeramu nga yo tevaamu ogambye akazigo leesu n'akasanirizo akasanirizo kaki n'akasanirizo omala okukola kati nga nze boolaba wano nesibyeko epulooni kubanga tojja kuba nti ate otudde booti ate olinze kasitoma olina okuba nga wesibyeko oba kaepulooniko oba leesuyo kati bw'onoomaliriza okukola ojja kujjako epulooni esibye akazigo wesanulule wennyukodde ku mulimu mu bumpimpi omukyala alina okulabika obulungi eriyo abateefaako naganze natuuka namala ebyo nye nga beekolako nnyabo mukyala ife twatondebwa nga tulina okwekolako akati nze okomewo nga omwami akulaba ng'okoze eki ng'olabika bulungi ng'omukuba mami nga tumaliriza obeezaawo obufumbo obwo mu myaka 38 osobodde otya okububeezaawo ng'ate ebiseera ebisinga tuwulira nti bamaama oba bamami bye bafunamu kasente amakambu gafa mukikoze otya? nze nga bwe nakunyonnyodde nti nakulira mu ssente taata wange alina ssente ate nga taata tatukweka ssente yaleetanga ssente ng'egi yali omuguzi w'emmwanyi nga ssente ezisinga ziwa abaana tetuzitereka kati ye ng'asigazaayo ntono ne maama n'amuteresa naye n'atereka nga ekintu ekyo yakikola nga ababbi abajjanga ku mulembe gwa mini okubaagala ssente bajjanga bamwagalako ssente ng'abawazi yalina naye ng'ezisinga ennyo obungi twabanga ffe tuzirina kati ndakula manyi ssente kati bwe ntuuse eno nange okutandika okukola ssente sizikweka dadi ozimulaga era nzimulaga osangika nkoze nfunye bwekiti
tunoonyeeyo bwekiti ne bwekiti mami tosangika olaga akasente kokonna tolinako wesigalizayo mabbali webale era muga tunoonyeeyo akakoloti era ye bweba tukanoonyeza era ye yakalaba era obaako nga tutandise kuzimba yabaayo tukole kino oba bapangisa nze tebamanyi yeego bamanyi tokiinaamu nkenyera wadde sikiinaamu era bw'aleeta kati kiki nti akati kugendako mu ddwaliro kati kino tutambuza ebyaffe n'abaana baffe ffe tubeera kimu era wabaawo okusobagana nga bajja ekyo katusabe tukiyiga ekyokulagayo akasente konna mami katumalirize bakube weebaza obatumire nobatumira tukoleke mami neebaza okusookera ddala omwami wange ennyabo omwami wange mwebaza okubeera nga tukuumaganya tuuka mu gino emyaka netubeera nga tukyali bumu nga tutegeeragana kyo kimwebaza n'okunkuuma obulungi osigala ng'olabika bulungi neebaza maama wange mwebaza wadde kati amaanyi gamuwedde naye era mwebaza ennyabo neebaza mikwano gyange ku mulimu benkola nabo mbeebaza neebaza bannange bonna ku mulimu kale bonna mbeebaza okubeera enkolagana ennungi gyetukoze gyembedde nga gyetulina nabo netubeera nga tukwataganira wamu ne banneesiga era banneesigira ddala gwe bateresa mamafuwa mukyala Tamale tekino mukyala Tamale tekino gamba olinga maama waabwe awo bakitugamba nga batugamba tujje neebaza n'abaana bange abaana bange bampuliriddemu ndi mukyala mukambwe nakula nabakuza kijasi era bo bamanyi bagamba mama mujasi bakula kijasi nebampulira nebatanjeemera kituufu era n'oyo omulenzi antwalako ebweru nempumulamu ekiki omusambi w'omupiira bannange akutute mu nsi kinaki Sweden Germany Italy eyo yonna omanyiyo webale antwala nempumulamu mami gwe oli levo nene kale nyabo taata abala bayinza okwewunya taata lwaki tamutwala taata olw'ekirwadde kimugaana okutambula ennyo weyagale naye nga bakoze kinene bayambye batuwulidde kale nyabo toyanziza nnyo nyabo tulidde olulala ate kale bambi mukwana tulaba ku Delta TV programu yaffe bwekiwewedde eya mami eyakolamu kansibiremu naye mukyala Tamale omubwat olina kyomuyigiddeko mami tukwagala nnyo webale tuwa mukisa tukyaza webale kajuyisi byonna webale nnyo nnyabo kale nnyabo batuwubireko bagambe bye kale enayo programu mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole.